Olumbagayiza lusuza omugumba enjala. Nabagamba nti nze nanywereranga akayinja k'olusozi Nalubaale Mawogola. Era ebinannemerera n'abiyitira bijoota bisimbeko akaata ak'olusaalu. Kaliba kabirinza okugula emmamba eriko omutwe, ate era bagamba Sserwali lundi Musibe tayita jjimbo. Ndi ku nnyanja yaffe Nalubaale, nkyali ne kojjanga omuvubi ayitibwa Samwiri Kamyuka. Era atubuulira bingi nnyo ebiri ku nnyanja eno, atubuulira ku bizinga ebiri ku nnyanja eno, atubuulira ebyafaayo by'ennyanja Nalubaale. N'olw'ensonga eyo, olwaleero wano wendi omwalo baguyita Ggulwe. Omwalo baguyita Ggulwe era mwalo gugoberako nnyo ebyamaguzi. Naye njagala okubategeeza nti olwaleero ku mwalo guno waliwo ekyafaayo. Kojjange kyaŋŋambye nti ensi erina okukimanya, kubanga senga ensi ebeera tekitegedde, mwana wattu kigenda kisaanawo obusaanyi, kifuuke nnandekerera ng'embaga yanjiwe eyali omutaka w'Ekyaggwe. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere neesimbye bulere kubanga ow'eŋŋombe akiika, naye mbajjukiza bannange tuganzike ebifaananyi eby'abantu baffe abalina ekyettendo kye baakola mu kitabo kya bonna ekiyitibwa emikululo gy'Abaganda mu nsi ku mitwalo egiwerera ddala 10 ku mitwalo 10 mu kitabo ekyo gwe wenna alina jjajjaawo n'ekyettendo kye yakola n'omukululo gwe yaleka. Ekitabo kya byafaayo nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Ate n'ekirala naawe ayagala tutuuke ku kyalo kyo tumulise abantu ebyafaayo by'ekyalo kyo, okuli ensozi, okuli ebibira, okuli emiti, okuli empuku, okuli enjazi. Munnange oyita buyisi ku nnamba yange y'essimu eri kassalaba 256 751 47 69 oba MTN eri kassalaba 256 788 461 228. Kojjange Samwiri Kamyuka, ensonga ki etuleese wano ku mwalo guno ogumanyiddwa nga Ggulwe? Ensonga etuleese wano ku mwalo gw'Eggulwe tubadde tusinga okwagalawo ebintu bibiri. Waliwo akazinga ke bayita Nampunta mu mazzi awo, lwakuba tukyafunye obuzibu obutakatuukako, n'ejjinja eddala abaliyita Namaliga waggulu wali, era tukuze nga kya muzizo. Tulina Nampunta ne Namaliga nga kya muzizo wano ku nnyanja yaffe, era okugenda okubagamba nti ennyanja tekuyita Mugole asibye Kadaali, era owa Kadaali teyasalanga ku mayinja ago kugenda Ntebe oba kuva Ntebe kujja Bussi oba ku kitundu ekitali kinene ekyebuwaya kyali nga kya muzizo ku Nampunta. Akazinga akayitibwa Nampunta njagala okategeeza ensi nti tekayitwako Mugole asibiddwa Kadaali. Tekayitwako Mugole asibiddwa Kadaali, era nga tekuyita Ndiga kudda Ssese, era ne bagati ennyanja erina kuyita Ndiga. Ennyanja tekuyita Ndiga kuva eri kujja eno oba kuva eri kudda eno, naye ng'ebyobuwangwa abantu bagenze babyonoona, Endiga baziyisawo osanga bawakana. Naye nga wekyali tukuze nga ekyabuwangwa Endiga tesala kuyita genda eri, tesala kudda eno, tekuyita Mugole wa Kadaali wakati wa Nampunta ne Namaliga. Kyekintu ekituleese wano Eggulwe okukibalaga n'okukyongera okukikaatiriza, lwakuba tusanze obuzibu empewo nengeri tetusobodde katuukako bulungi olw'embeera y'empewo. Naye olundi tulikabakwasiza ddala mu ngalo zaabwe tukatuukeko. Nakubagamba nanti ensinkano teba ya lumu, enkejja amazzi egaleka mu nnyanja egasanga mulombo. Kojja Samwiri Kamyuka, kati ennyanja eri mu mbeera ki kye bayita ennyanja okusiba akatambaala? Ennyanja waa zino mpewo si katambaala, katambaala kaba era nga bw'olaba amayengo ago empewo nga z'amaanyi nnyo, zitandika okkuba ejjova eryo nga lingi era lyemulaba eri, ne bagamba ennyanja teyitwako gye yonna bwesibya akatambaala, naye empewo kweziri si nnyingi ate si ntono. Weewaawo ensonga eyo ogiwulidde bulungi nnyo. Tubadde ne kojjange Samwiri Kamyuka ng'agezaako tugamba nti waliwo akazinga kali mu nnyanja eno Nalubaale akayitibwa Nampunta, tekuyitwako Mugole Musibe Kadaali, ate era mu ngeri ey'enjawulo waliwo n'ejjinja lye bayita Namaliga, era nako kazinga tekuyitwa Ndiga kugenda Ssese. Bassewo ne bannya bulijjo, nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere, gwe wenna ayagala okutuuka ku kifo kye ekyobuwangwa n'ennono ku kyalo kyo, oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino: Airtel eri kassalaba 256 751 47 69 oba MTN eri kassalaba 256 788 461 228. Tugambe kimu nti ayisa abasajja Kabaka empologoma ya Buganda wangaala.